musirike muko dawano yes onale akunaku lwaleero akubaana 35 baali basigalayo nga 3 Desemba mwaka gundi abataddeko abaana 17 abantu 18 nga bakulembera ebimutu Dani Magic Nubian ne tiimu ya security yonna babazizaayo a message ki agwe gyolina kikyokirabyemu atutandikirawo weyansi okusokera ddala tukyagenda mu maaso okukaka gavumenti ya kuno okulaba nga ete abantu baffe ti bonna tebannaba kuggwayo ate abantu baffe tebali kitalira yokka bali mu makomera mangi nnyo bali eruzira bali mu ggwanga buli kitundu kya ggwanga lyonna mujja kunsonya omukatone eddoboozi lyange si ddungi eggulo mukimanyi nataddewo embeera nga nina okuleekana mu kitente ekinene kijjuddemu abantu 10,000 nga nina okikola ng'omuntu kubanga nze mmanyi omuntu obanga olina kyokkiririzaamu ne wobeera omugoti okisigalangako n'obanga omulayi benana bakuyita birala wadde abeesefusibaze ne bannumba wadde waliwo ababigweteka nti nze yabalumbye naye nga nze navuddeyo ku lugero kyabadde kiki kituufu abenna babadde baleekaana ebyabwe neŋŋamba nange kandeekaane ebiki ebituufu kuba babadde baleekaana bikyamu neŋŋamba nze kandeekaane ebyo amaloboozi g'abannayuganda abangi ebaagala okuwulira nze byembeerako kati mu mbeera eyo kyova olaba abamu babadde bagamba nti waddalu naye ate kyebayita ekyobulalu kyekisobodde okugjayoko ku baana abamu nayo nno eba mesagi y'amaanyi era nga mmanyi nti wakiri nga tonna bakunenya zaako esooka weebuze gweokoze eki kati awo nno n'abalala singa bakola bwe batyo osanga singa negatiddwako abantu abadde bawoya wakiri oba basatu bokkabokka abaana bonna bandi badde bamulee naye abasiise basuuze kunvuma Toyozaake ali mu butaala Toyozaake akola biki nze sajja mu byabufuzi nti nnonya ssente nze nina ssente zange najja nzirina sina byenkola nti njagala kummanya nandibadde nsasula ssente nnyo ne bammanya naye kino najja okukikola nga nina obulumi ku mutima nze byempiseemu nze abimanyi byebampisizaamu byebankubye byebankoze byonna nze abimanyi so mu mbeera eyo nze mmanyi ba freedom fighters bangi nnyo Mandela bamunenyaabwe bamusiba olw'okuba yavaayo n'ayogera ebituufu ng'abangere banyigiriza abaddugavu n'abyogera ne bagala ayogedde byaki kati bamusibye naye emyaka gyaggwako nga bamusibye n'ava nga ye muwanguzi naffe tugenda kubeera nga tuli bawanguzi abo bayita abalalu era ne mu mbeera etali ya bulijjo bw'okola ebintu bya bulijjo ng'embeera si ya bulijjo embeera webanga si ya bulijjo olina kukola ebyo ebitali bya bulijjo so embeera webanga eri nnomu kola ebiri nnomu embeera weba eri abunomu kola ebiri abunomu ne bw'ofa abaana n'abanawo n'abazzukulu balijjukira nti waliwo omusajja gwe bali bayita Zaake so mu mbeera eyo kyetwagala kiri kimu abaana baffe bateebwe baganda baffe bateebwe bavubuka bannaffe bateebwe all political prisoners to be freed kitusinga okwagala ate nekisinga obukulu okulaba nga n'obuyinza bwaffe obwa bannayuganda butuddizibwa lwa mpaka nga tuli kwegayirira nga tuli kufukamira wabula mu mateeka na mutima nalo era ebyo tugenderako era nga tukimanyi nti bwe tunaakaka gavumenti eno ejja kuba wandula ejja kuba ng'ebajjayo eyagala tukola ki teyagala awo nno wetwalira omukisa guno okwebaza balooya baffe okwebaza abakulembeze baffe okwebaza pulezidenti waffe obutalekerera baana n'ababeereramu buli kiseera balooya baffe ne bakeeranga abakulembeze baffe ne bakeeranga ne bavaayo ne bakola gwe balina okukola ki okukola kati awo yembeera eyo gye tulimu awo nno basibo ne banyabo mbeebaza nnyo tulemereko nange akasembayo abalawyers bagambye waliwo ba political prisoners bangi tebabawa date so far council wa Mary atugambye waliwo 76 bebajja mu bitundu ebyenjawulo tebalina date naye kibalemesezza okufuna oba bails oba ne date kasente twalibadde tusuubira oyinza obuweereza ababaka oba aba NUP oba n'abantu bonna abasobola okwenyigira mu nsonga eyo okulaba nga abaana bano bateebwa financially okuyambako ba lawyers
kituufu ekyo era tuba tulina okwegatta wamu okula nga tuyambako alina 10 alina 5 alina mmeka tuteekeyo tulabe nga tuyamba baganda baffe kubanga abo yeffe olwaleero be baliyo naye nkyasobola okuba nga nzaaliyo oba gwe akutte kamera oba gwe akutte essimu yali mu tulaba igwe ali mu kulaba bino nga gwaliyo kisoboka oyinza okuba akakomawo e Uganda nga batoli Uganda oyinza okuba nga oba alina gyoli ne bakunywa so twetaase twerwanirire kubanga yeffe be baalagira yeffe abagenda mu eggwanga lino. Katono nnyo honorable katono nnyo mu bano ababaka abalala bwaweeyo obugambo butini nnyo bakole kiki bayinza okukola okulabika nga bakolanga gwe okulabika nga bannaabwe nga babalabirako ababaka kiki kyoyinza obbawayo obugambo butini nnyo? Kintu ekisookera ddala si bifo wabula bikolwa twagala bikolwa tetwagala bifo bwobanga ofunye ekifo kola ebikolwa si kwogera bwogezi baako kyokolawo so nze navudde mu byokwogera obwogezi neŋŋamba kankole ki kankole so n'abalala bakole babe mu Honorable Zaake kino kiri awe ku basibe baffe tuli mu kiseera mwalayidde mwagenze mu palamenti mwalonze sipiika nga National Unity Platform nga tukyalwanirira obuwanguzi bwaffe mmwe mulina okulonda leader of opposition era nga kati kyekiri ku mimwa gy'abantu gwolowooza leader of opposition ng'akakiiko ak'oku ntiko aka National Unity Platform kandi tunuulidde biki ebyo bisanyizo ki bye kandi tunuulidde okulonda leader of opposition oyo era tuzze tukulaba ffe nga bafuutu soja abamu nange nga mwendi tutunuulira nti no twanditunuuliddeko wa values omuntu asinga okutegeera NUP wamu n'okwagala pulezidenti waffe atajja mulyamu lukwe twaze twalabye Nusifan Nakatu wavuddeyo n'okola post ku live ye gye yakoze ng'agamba abantu abasigadde bonna tebasitandinga kubeera nga baweebwa ekifo ekyo okuleka gwe wekka kubanga osobola okuvaayo mu babaka 5 3 21 n'ovaayo n'ogamba firi political prisoner n'okola ebintu byonna era wajjidde na mu saati eriko firi all political prisoner so ffe bafuutu soja tulaba nga ostandinze okubeera leader of opposition naye gwe biki bye wanditunuulidde ebyo National Unity Platform bye yanditunuulidde okulaba nga eronda leader of opposition. Okusookera ddala nze nebaza nnyo bafuutu soja zimwena mwenna olw'okundabamu omulimu ne munjagala ennyo naye kisinga obukulu omulimu ogwo gulina kubeera eri omuntu gwe tusinga okwesiga ffenna gwe twagala nga ye pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu tumuwe obudde na buli kimu yalina okulonda ate kyanaaba alonze kyetuba tugenda nakyo tukisiime nze temukira nga Zaake nze Zaake siri okulwabiko nze platform gye nina emmala naye ne bwe nga banjagaliza ekyo era mukimanyi nze wakabinza abisobola